tuula tuwaye bw'ovaawo akwetissa nju maziga ga muzira gakalira ku nnyago. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere nkyali naawe wano ku Ssemagulu Museum nkulambuza wano na wali naye mukwano byenkulambuza bye bitono. Ssemagulu Museum jangu olambulenga ggwe kubanga yeesitukidde tanywa matabangufu. Bingi ku byafaayo bya Buganda weebiri, bingi ku byafaayo bya Nkole weebiri, bingi ku byafaayo bya Tolo weebiri, bingi ku byafaayo bya Busoga, ku byafaayo bya Bunyoro, ebyafaayo weebiri biyitirivu kafukunyanga akagula mukono. N'olw'ensonga eyo kino kibulaabuuzanga ekkuba eridda mu ffumbiro jangu ku Ssemagulu Museum leeta abaana. Wano we wali akagga eri abaana. Anti bagambe wali akagga weetaaga kasumbajjo. Leeta abaana bajje bamanye ebintu bino. Leeta abaana bajje bamanye obukulu bw'amannya gaabwe gasibuka wa. Ebika by'Abaganda bingi nnyo wano weebiri, okumanya ebikangeri gye byajjamu mu Buganda, okumanya bakabaka abazze bafuga Obuganda, y'abaffe bakyabaaliwo gyali misambwa biki byonna bye babalimba. Ekyokuddamu kiri ku Ssemagulu Museum. Jangu tulambule ffenna ku Ssemagulu Museum era wenkyali. Olwaleero tuli ku kabaka wa Buganda wakutaano. Ono kabaka wa Buganda owokutaano ye Kabaka Kiggala. Kabaka Kiggala ono Mukaabya ku Ngubu yali azaalwa Bang'onge. Yali azaalwa Bang'onge era nnyina yali Najjemba nga mukyala yali yeddira Ng'onge. Kabaka ono ayitibwa Kiggala. Mu byafaayo bya Buganda ono ye kabaka wa Buganda akyasinza okuwangaalira ku Namulondo. Okumanya nga yawangaala yakaddiwa nnyo ng'ali ku Namulondo. Mu kukaddiwa kwe n'alagira ne mutabani we Kiyimba, era tujja mulaba mu maaso awo, n'alagira ne mutabani we Kiyimba afugemukko ku Bwakabaka. Bw'atyo nno oyo ye kabaka ayitibwa Kiggala era kwegamba ye Namulondo yagiwangaalirako ebbanga ddene n'atuuka ekiseera era abasajja bangi nnyo bajjanga kubanga bakabaka baabanga n'abakyala bangi. Abavubuka nga bamugamba Ssaabasajja Kabaka bano abakyala batuwe yali takyategeera ng'agakimu nti abo mutwalo olw'obukadde bwe yalina. Naye ekyafaayo kyenjagala okutegeeza ku kabaka ono ayitibwa Kiggala. Kabaka ono abantu abalangira, waliwo omulangira ku mulembe gwa kabaka ono Kiggala yajja n'ayagala mwannyina. Mwannyina oyo baali bamuyita Nazibanja. Naye baalina kwegamba kitaabwe Kabaka Ttembo balina ebikolobero bye baali bamukoze n'abasibira ewantu. Kati waabasibira ewantu yabasibira mu kkomera n'asibirawo Nazibanja muwala wa Ttembo n'ono Kiggala. Kakati bw'amala okubasibira ewantu nga womanyi basibiddewo muwala na mulenzi ebyaddirira awo nga Nazibanja afuna lubuto. Bw'afuna olubuto nga olubuto olwo lukula, oluvannyuma nnyo nga n'olubuto lukuze, kugamba nga banoonya amagezi ag'okubeera nti nno bamumalako amawemukirano nga bamuteekateeka agenda Essese ewa Nagadya eyali amala ebivve n'ebibamba, okubeera nti olubuto Nazibanja lwe yali afunye ku mwannyina ayitibwa Kiggala balukola ki balugjamu. Wabula ekyennaku amagezi ago bagenda okugafuna nga olubuto lukuze nnyo wabulayo n'ebbanga ttono bakole ki bazaale oba azaale. Kyeyakolanga bamuteekako abantu abamuwerekerako kuba yali mu mbejja nga bamuwerekerako naye babeera batuusaawo ebuwambo n'abagamba banne olubuto lumpitiriddeko njagala kweteewuluzaamukko. Bwe yeeteewuluza n'avaamu amazzi. Amazzi ago ne gafuuka omugga gwe baayita Lumansi. Lumansi baamuzaalira Buwambo. Lumansi gwe mugga ogwawula essaza lya Kabaka ery'Ekyaddondo ku Bulemeezi kubanga oba ova emigadde awo naye omugga gw'osomoka ng'ogenda e Bulemeezi awo mu Bbombo, ebbombo omugga ogwo baguyita Lumansi. Kakati ate ne bamwongerayo olubuto lwatoolokako katono ne bamutwala ne bamutuusa awo ejjinja Kalooli nawe era amazzi ne gongera ne gamuvaamu n'avaamu omugga gwe bayita Mayanja Waswa ogukulukuta ne gugenda eggobero ne gugenda ludda wa Masuuliita ogwo gwe mugga oguyitibwa Mayanja Waswa. Ate era ne bamutambuza olaba bamwolekeza Kasenya agende Entebbe agende Essese wa Nagadya bamuggyeko ekibamba
ate nno watuuka Esseguku yasukkawo. Esseguku awo yakutama bw'ati, olwali okutama Esseguku ekyaddirira yavaamu era omuggo omulala gwe bayita Mayanja Kato. Kale nno taata w'emigga egyo y'ono Kabaka Kiggala, naye nga kyava mu kubeera nti kitaabwe Ttembo yamusibira ewantu wamu ne mwannyina Nazibanja ne bavaamu emigga egyo kati esatu gye mumanyi obulungi, era emigga egyo mirangira, era emigga egyo bagiyisanga abalangira. Era y'ensonga lwaki Kabaka wabagenda Ennaggalabi okumutikkira teyeesembereza mugga gwonna, teyeesembereza mulangira yenna, abalangira babeera basibe ne gino emigga agyewalira ddala. Y'ensonga lwaki Kabaka ayita mu luguudo olubayita Neebalamye Mayanja olutandikira Esseguku, kubanga omuggo ogwo we gutandikira oguyitibwa Mayanja Kato tassala mugga gwonna kuba guyinza omutuusaako obulabe n'atalya ŋŋoma, kuba emigga egyo mirangira gyali baana b'ono Kabaka Kiggala, naye ng'abaana abo yabazaala akyali mulangira, ng'abazaala mwannyina ayitibwa Nazibanja olwa kitaabwe Ttembo okubeera nga baamusobya n'amusibira mu kkomera lye erimu ne mwannyina ayitibwa Nazibanja. Bannange ekyo kyekyafaayo kya Kabaka Kiggala kyejagadde okuwa, naye amasiro ge gali Ddambwe mu Busiro, era eyo oluwanga lwe gye lwawummuzibwa. Nze Kanoonya Juma, omulangira ow'e Bukerekere.